tusinza era nga twebaza Katonda kubanga eno saavisi nkulu nnyo mu nsi ey'omwoyo ddala mu kiseera kino nga tugenda okulondanga eggwanga. Bannaffe abatabeera nnyo ku mitimbagano ssimu lwaki ya GFM twabagamba eno Sande ja kwambala ebyambalo byaffe ebyekinnansi ebyobuwangwa. Bw'oba oli Munyoro, bw'oba oli Mutooro, bw'oba oli Mulugwara, simanyi oba mwambalamu kale naye twaba tugamba twambale lwaki okulaga obumu ng'eggwanga. Kino kifaanana bwe kiti nga omulabe yatuyuzayuzaamu tule tugamba twambale amakanzu gaffe n'engoye zaffe ez'ekinnansi. Kino kati bwe tuba twambadde butyo tuyimire ku kyoto ky'obwa Katonda koole Mukama ataseganga lyaffe mu bino eby'omu kaakati kutta bantu kuwamba nakyebyo era n'okwogera ku Lwokuna twambadde butyo lwalyo binabeera ku mitimbagano bannange mubeereyo ku bannange muvaako manye bityo tugenda mu kkanisa. Kakati njagala n'okubajjukiza nti eno wiiki olwaleero tutandika ennaku omusanvu ez'okusaba n'okusiiba nga zibagamba nga tutandika ani atajjukira oba mwerabira dda bameka batajjukira nabagamba eno wiiki olwaleero ennaku z'omwezi meka 10 na meka kyemuli eyo mwezi ni mwaba Oluganda mulimba ennaku z'omwezi meka leero 11 omwezi ogukola ki ogusooka mwaka ki twagamba tena okumala ennaku 7 nga tusiibira eggwanga lyaffe nga tugamba Mukama tetwagala ntalo, tetwagala kulibwa musaayi, tetwagala bubbi bwa bululu, atwagala mazima. Oyo anaabeera nga tayiseemu abe nga tayiseemu mu butuufu, n'oyo awangudde akole ki awangule mu ki mu butuufu. Kati ennaku zino omusanvu ez'okusaba n'okusiiba batunoonya Katonda. Kati Mukama mulungi nti ayogerera mu ngeri za njawulo nnyo nga ffe abakulembeze tutera nnyo okuwuliriza Katonda. Naye ate olwesi Mukama akozesa abantu abalala. Mba ndi awo nga tumaze Sande yakuba muwala wange Doreen nga nkubira ngamba Musumba Sande ejja tugiweyo ku lwa Mukama twagenda kulya ku lunaku Olwokuna eno wiiki. Bameka badala betuusa okulonda olunaku Lwakuna bameka balina ndagamu muzibwe timutulya bwe mutyo eyo oyina olumukola enkosi ayogera manye naku byabakokati omanyi mubuuza balinga makonkome manyewo makonkome geko zibira bwezi omugenda nga makonkome mubuuza ddamu Mukama yebaze ene mbalinga matino muteeketeeka okola ki kulonda atuguma emirembe Mukama yebazibwe tubeera mukozi wa kabyo konna tukuma ki eggwanga tutagira okuba tukuma emirembe. Kakati balenga Doreen Mukama namugamba ennaku no tuweeyo eggwanga lyaffe Uganda tusabire nate nga bwe nga tusaba naye ng'ate Mukama n'atuwa n'ampa oluyimba ku mutima luyimba luli mu Luzungu sinabona mu Uganda whatever the devil meant for evil God will turn it around for our good. Eriyo bangi abadde sipesa okutta okuyiwa omusaayi okubba obululu okulimba okumenyamenya ebintu byonna ebyo bafika olimba buno bulungi kumolwaleero gabe Mukama kyusa buli kulabe tabala tesipesa okukola ekibi kati kirungi Mukama yeebazibwe wabeerewo emirembe wabeerewo okwagala wabeerewo obumu tuganda ffe tukumala bannaange Mukama yeebazibwe kanya kwita Oluganda Pawulo jangu timba oluyimba olukiriza okungi ate olumala ziwasi kati oluyimba olwo tugenda kulimba mu bunnabbi nga tugamba nti Mukama kyonna omulabe tabalade siteese mu ggwanga Uganda ja kubeerawo. Bameka bagoberera ebigenda mu maaso mu nsi ya Venezuela ebigendayo si birungi. Bameka abalaba ebigenda mu nsi ya Iran bameka babigoberera Iran si birungi. Russia wetwogerera kakati muliro, Somalia muliro, ne Amerika yennyini nayo muliro, naye tukiriza Katonda waffe ajja kutuyamba Mukama yeebazibwe.
It's a prophetic song, it's a prayer song. We're ready, yes. What the enemy meant for evil, God has turned it around, turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. What the enemy meant for evil. Pick it up, pick it up, pick it up. God has turned it around. He has turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. What the enemy meant for evil, God has turned it around. What the enemy meant, God has turned it around. Yeah. What the enemy meant for this country, God has turned it around. He's turned it around. What the enemy meant for my God, yeah. What the enemy meant for shame, God has turned it around, turned it around. What the enemy meant for destruction, hey, my God has turned it around. Oh, wait till I go chokele, what the chokele, wait till this is prophetic. Shino Shabunabi, Etane, for Uganda, for this country, God has turned it around. Yeah. What the enemy meant, evil, God, in Uganda, in this country, He has turned it around for my good. Hey, He has turned it around for my good. Everybody say now, He has turned it around, come on. Turn it around for my good. Chusango Chikama, He has turned it around for my good. For Uganda, He has turned it around for my good. For my country, He has turned it around for my good. He is making a way for me. Hey, He is making a way for us. As Ugandans, let's declare, He is making a way for us. Hey, He is making a way. Oh, He has turned it around for me. He has turned it around for me. Ay, 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 ay. He has turned it around for
it around. What the enemy meant for. Yes, God has turned it around for me. Let's sing it just one more time. Let me hear the church. What the enemy meant for me. Sing it, yes. God has turn it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. One of the battles that I enjoy so much is the battle when the children of Abana ba Isiraeli webetolola Yeriko emirundi emeka musanvu ne bawangula ki omulabe. I'm seeing pastors that shofar. We are going to tugenda kujifuwa emirundi meka musanvu. Kabera kabonero kokola kikobuwanguzi gamba muno obuwanguzi. Tetube na lutalo kubanga tuli bawanguzi. Haleluya. Haleluya. Damungo omuwanguzi. Haleluya. Abana ba Isiraeli betolola Yeriko ne bakuba kelele ne emirundi emeka musanvu. Musumba agenda kufuwa emirundi musanvu nga wetujaganyuza. This is so prophetic. Hallelujah. 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 All right, tugenda kulaba wafuwa omulundi ogusooka nga ffenna tukola tutya nga tulekana nga tujaguza nga twetoloola. Hallelujah. Hallelujah. Let me have that microphone stand. Help me so that tukiwulira bulungi. Amina, amina. Let me have a mic. Kino kya bunnabbi kikubire mu ngalo. Now, what I meant means that what my brother just mentioned, what God told me this morning, to blow the shofar 7 times for our nation, for our country, for peace, for grace, for unity, for love, for progress, for prosperity in our land. No bloodshed, no spilling of votes, but genuine elections. And also that the leaders who know what to do, they'll do the right thing. Somebody say amen. For the good of our nation. Praise the Lord. Katonda kyamutaddeko oluganda kyava okukola kya bunnabbi nnyo era Mukama kitadde ku musumba nti olunaku olwaleero twongere okukkiriza Katonda ku lw'eggwanga lyaffe tewagenda kubeerawo kuyiwa musaayi, tewagenda kubeerawo obuvuyo bwonna, tewagenda kubeerawo kuttiŋŋana, tewagenda kubeerawo bintu bya buvuyo byonna ebitalina kubeera mu ggwanga lyaffe era ekyo kyakoze kya bunnabbi ddala. Badde nsaba abantu nga basatu bali bategatteko wano from congregation antisemakula jangu mukyala kanabi jangu mamisano ga jangu muje kati abasigadde tole emikono gyaffe Uncle Paulo jangu musumba tuyinza kwagenda twembera mu ssaala omutwale munsi ya Isirayiri Mukama yebazibwe. Njagala oyimuse eddoboozi lyo osobola golola omukono gwo. Eggwanga lyo oba teririna mirembe, naawe tosobola kubeera na mirembe. Bw'oba ng'oli student, eggwanga lyo oba teririna mirembe, n'okusoma tosobola kusoma.
eggwanga liba terina mirembe n'okukola tosobola kukola. Eggwanga liba n'emirembe naawe oba n'emirembe. So oba otegeera nti osabira eggwanga tolowooza nti osabira ggwanga naawe obanga eyeesabira n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Kati jaga tuyimuse eddoboozi lyo nga nange bwe nsaba nga naawe bw'osaba twongere okkiriza Katonda nti eggwanga lyaffe ligenda kuba lya mirembe. Waliwo amaanyi ku lulimi. Bayibuli egamba nti buli weeyogera ekigambo Katonda kyanyweza. Bayibuli egamba nti 2 3 bwe banaakuŋŋaananga buli kye banaakanyangako ne bakyatula neggu lijja kukinyweza. Kati tuba tube kube tunyweza ku lw'eggwanga lyaffe. Ekisooka kya bina tukiwulidde kulonda kwa lwakuna. Twaga tukirize Katonda nti abantu bonna bagendagenda balonde ate otumala okulonda ebinaavaamu mu kulonda wabeere nga waliwo emirembe, wabeere nga tewaliwo kulwana kwonna, wabeere nga waliwo essanyu. Buli muntu yenna awanguddwa akkirize nti akoze eki? Awanguddwa. Ate n'awangudde Katonda muwe ekisa era Katonda atuwa abakulembeze abagenda okuyimusa eggwanga lyaffe nga balitwala ku ddala erikola ki? Eriddako. So njagala oyimusa eddoboozi otukirize Katonda. Katonda ky'oyogera kyanyweza. Kati ky'oyogera Katonda kyanyweza. Olola omukono gwo tandika okusaba ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Mukama tuzze okuŋŋaana olunaku olwaleero. Wagamba nti 2 3 buli banaakuŋŋaana mu masekatiigo na buli kye banakanyangako Mukama onookikanyangako mu ggulu era buli kye banaasiba ne mu ggulu kinaasibibwa. Olunaku olwaleero tuzze okukanya ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Ogimanyi, Uganda ogimanyi, Uganda yiyo, Uganda ogitegeera. Uganda Mukama yiyo, Uganda yaliwo nga tetunnabaawo. Mukama gwe wagitonda. Bayibuli egamba Zabbuli 29 n'olunya olusooka nti ensi yonna n'okujula kwayo kwa Mukama. So ne Uganda nayo ya Mukama. Kati olunaku olwayo Mukama tulete eggwanga lyaffe Uganda tulangirira mu linnya lya Yesu. Kati yogera ng'alagula, lagula mu ggwanga lyo. Kati tandika kulagula bulaguzi. Gamba nti kati ndagula emirembe, kati nangula eddembe mu linnya lya Yesu. N'okulonda nga kuwedde wagenda kubeerawo eddembe. Ekyo kirangirire, wagenda beerawo eddembe. Eggwanga lyaffe ligenda ku ddaala eriddako. Ate langirira buli mukulembeze yenna atateekwa kubeera ku ntebe Katonda amusigulayo, kubanga Bayibuli egamba Katonda ky'ataasimba kyonna alikisigulayo. Buli Katonda ky'ataasimba kyonna akisigulayo. Kati mu linnya erya Yesu buli mukulembeze yenna atali wa bwa Katonda tumusigulayo mu linnya erya Yesu. Omwana Katonda omulamu, Uganda egenda beera ya ddembe. Abakulembeze abajja bagenda kutambulira mu nnono za bwa Katonda. Wanaabeerawo entiisa ya Katonda ku lw'eggwanga lyaffe, ku lw'amaka gaffe. Ku lwaki Uganda egenda kubeeramu eddembe? Tulangirira abakulembeze abatya Katonda, tulangirira abakulembeze abamanyi Katonda, abakulembeze abasoosowaza ekitiibwa kya Katonda ku lw'eggwanga lino, ku lw'abaana baffe n'abaana b'abaana baabwe. Genda maaso osabe n'emyaka 4 agajja ganaabeera ag'enjawulo mu bulamu bwo n'obw'abaana bo n'obw'abaana b'abaana bo. Emyaka 4 agajja tulangirira essuubi, tulangirira emirembe, obugagga, okulaakulana, ogenda maaso mu lwansi yaffe Mukama mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli saddaka za sitaani na buli bikoligo byonna ebinoonya omusaayi, buli saddaka ez'omubi ezinoonya omusaayi tuzikutula mu linnya erya Yesu. Buli ntaana zonna ezaagala okweggula ku lw'abantu lw'eggwanga lino tuzigala. Galawo entaana eyo, galawo entaana eyo, galawo n'entaana eri, galawo entaana ezo. Ezo entaana ezaagala okweggula mu kuyiwa omusaayi, ezo saddaka ez'omubi, ezo saddaka eza sitaani ziyiwemu omusaayi, ziyiwemu omusaayi, ziyiwemu omusaayi, ziyiwemu omusaayi. Tuzigala. Gala ku lw'abaana bo, gala ku lw'eggwanga lyo, gala ku lw'ekitiibwa kya Mukama, galawo ku lwa community yo, galawo rapatalepataya. Yaraba. Kati langirira omusaayi, langirira omusaayi gwa Yesu kumamira eggwanga lyaffe. Genda maaso, sikulaba bw'osaba. Langirira omusaayi, langirira omusaayi, langirira omusaayi ku lw'eggwanga Uganda. Langirira omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu ogwo gwogera ebigambo ebirungi kumamira eggwanga lino mu linnya erya Yesu. Ekisembayo njaga tukirize Katonda nti Uganda eneefuna omukisa ku lwa Isirayiri. Tukirize Katonda nti Uganda egenda funa omukisa ku lwa Isirayiri. Ate tukiriza ne ku lwa Isirayiri esobole okuwangula abalabe baabwe
mwaka guno 2026 katonda abaviireyo ate naffe tufune omukisa nga tutapinga okuva ku Isirayiri. Ekyo kyekisembayo genda maaso saba Mukama mu linnya erya Yesu agamba bwe tunaasabira Isirayiri bwe tunaagiwanga omukisa ne Mukama n'atuwanga omukisa bwe tunaagisabiranga ebirungi ne Mukama jatusabiranga ebirungi. Isirayiri Mukama tugisabira omukisa, tugisabira okusumululwa, tugisabira okuwangula, tugisabira victory mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Naffe nga Uganda taata tufunde ku mukisa ogwa Isirayiri Mukama, kubanga wagamba Mukama oliwo omukisa abo bonna abaliyimirira ku lwa Isirayiri, buli abaligiwa omukisa Mukama olibawa omukisa. Naffe nga Uganda tutoola omukisa ogwo ku lwa Isirayiri Mukama, tutoola omukisa ogwo ettaka lyaffe Mukama litoola omukisa ogwo mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Obaviireyo nabo Mukama mu ntalo zaabwe, olwane entalo ku lwabwe, olwane entalo ku lwabwe. Gwe Katonda w'eggye, gwe Katonda w'amagye, obalwanire ku lw'ekitiibwa kyo Mukama, bawangule guno omwaka. Taata twagala okwebaza kubanga Katonda oddamu essaala era owulira buli tusaba. Ekitiibwa n'ettendo Mukama tukiza gy'oli Mukama ku lw'eggwanga lyaffe. Tumaze okuwangula, emirembe gimaze okujja, essuubi limaze okujja. Ekyo kisimbiddwa ku lw'ekisa okuyita mu linnya erya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Kwera Yesu mungaleza amaanyi mwebaze kubalinyo musimba otulungamya kalifenda okutuulako. Okutuulako abooluganda namuna teeyo yanirizo yakulina nnyo Mukama neebaza okulaba ja kusinkana ku Sande ejja nga tulina obuwanguzi, nga tulina essanyu mu mitima gyaffe, nga byonna bino okulonda biwedde, nga tulina bya mirembe. Mukama yeebazibwe. Gamba nti amiina, gamba nti amiina. Tetwagala ntalo, twagala mirembe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nayise omutwe ogw'olwaleero Uganda okuzuukuka ne GFM okukula olw'okugaziwa bwena kiyise, era nga ekigambo kyaffe tugenda kuva mu Zabbuli 46 essuula esooka twakusuula esembayo. Zabbuli eno Mukama yagimpadde olw'ekigendererwa nti bwe yawandiikibwa nga bwe tugenda okulaba ensi ya Isirayiri yali mu katyabaga, ebiseera byali bizibu nnyo, naye Mukama n'ataasa eggwanga lya Isirayiri. Naffe lyessuubi lye tulina nti Mukama agenda tutaasa. Gamba nti amiina. Newankubadde nga tulabanga akatyabaga bintu bingi ebigenda mu maaso, Katonda waffe akyalina amaanyi okutaasa eggwanga Uganda. Zabbuli 46 egamba bweti, Katonda kyekiddukiro kyaffe era ge maanyi gaffe, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Tetunaavanga tulema okutya ensi ne bwe neeyugumanga, ensozi ne bwe zinaasibukukanga ne zigwa mu buziba bw'ennyanja, amazzi g'ennyanja ne bwe ganaayiringanga ne gabimba ejjovu, ensozi ne zikankana olw'okwetabula kwagwo. Olwokuna, waliwo omugga emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda, kyekifo ekitukuvu ekya Katonda ali waggulu ennyo. Tekirigwa kubanga Katonda mwakola ki? Mwabeera. Mukama yeebazibwe. Mukama mwakola ki? Nina Bayibuli. Okaba mutumanyi Luganda katukitegeera mugenderawo mpalampala. Katonda anaakirirwaniranga ng'obudde bunatera okukya, amawanga geetabula, obwakabaka bugwa. Ayimusa eddoboozi ly'ensi n'esaanuuka. Mukama ow'eggye ali naffe. Gamba nti amiina. Katonda wa Yakobo kye kigo kyaffe.
mujje mulabe Mukama byakola, mulabe nga bwafafaganya ensi. Olw'omwenda lukulu nnyo, yakomya entalo mu nsi yonna, akutula emitego gy'obusaale, effumu alimenyaamenya, amagaali n'engabo byokka abyokya omuliro. Musiriikirire mutegeere nga nze Katonda. Naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga mu nsi. Uganda kange nkagadde nkagaseeko n'olusembayo lugamba bwe luti, Katonda w'eggye ali naffe, Katonda wa Yakobo kyekigo kyaffe. Azzeemu ensonga eno nti Mukama kyekigo. Mukama ffe yeebazibwa mu Luganda. Zabbuli eno eyana mu 6 yawandiikibwa, era nga abagiwandiika nga bwe ŋŋambye bawandiika mu budde nga ensi ya Isirayiri yali mu matigga, nga abalabe ba Isirayiri bagala gisaanyaawo. Era kirabika yandiba yawandiika Zabbuli eno mu budde bwa kabaka Sennakerib. Omusajja ono yali tayagala Isirayiri, era nga alanya okugirumba, agiyuzeyuze, agifufuggaze, agimenyemenye, nga tajagalya daba n'akatono. Kati mulaba amawanga nga Siriya, amawanga nga Iran, tegagala Isirayiri wadde n'akatono. Era naffe ng'eggwanga Uganda we tuli kaakati, waliwo amaanyi mu nsi ey'omwoyo ag'ekizikiza agaagala okuyiwa omusaayi, agaagala okuyuzaamu eggwanga lyaffe, agaagala okutukola obubi, agaagala okukitta bantu. Naye Katonda ono wa Isirayiri ayina amaanyi agagaana amaanyi ga Sitaani, gamba nti amiina. Era y'ensonga lwaki tuyimba oluyimba olwaleero tuti musankikala okukola ekibi, Mukama agenda kikyusa kifuuka ekirungi. Gwe wakkiriza Katonda y'alina amaanyi agakyusa kyandibadde ekibi n'akifuula ekirungi. Awatabadde essuubi n'ateekawo essuubi, awatabadde ekkubo n'ateekawo ki? Ekkubo. Awatabadde kuddibwamu, Mukama n'atuddamu essaala zaffe. Tukkiriza nti Katonda ffe twakkiriza ye Katonda ono owa Isirayiri eyakola eggulu n'ensi. Kuba Bayibuli egamba nti no eggulu n'ensi byonna bibye, ensi n'okujula kwayo byonna bibye. Kati Katonda gwe tukkirizaamu ye Katonda oyo alina amaanyi. Era Zabbuli 86 we yaviirayo bw'etyo nga eggwanga lya Isirayiri liri mu katyabaga, naye Mukama yalwanirira Isirayiri nti abalabe baabwe tebaabayinza, era n'essanyu era tereeseteese okukola tekyabeerawo. Naffe okusaba kwaffe nti mu ggwanga Uganda ekyo omulabe kyateeseteese okukola ekibi tekijja kubeerawo. Gamba nti amiina, gamba nti amiina, ddamu nti amiina. Tuyimba oluyimba nti abamu beesiga amagaali gaabwe. Oyinza okutegeereza nti nno tuli mu ggwanga Uganda ng'eriyo bangi maze beesiga amagaali gaabwe, ssente ze balina, emmundu ze balina, obuyinza bwe balina, oba biki byonna bye balina. Naye gwe nange yakkiriza Kristo Yesu, essuubi lyaffe ng'eggwanga Uganda liri mu Katonda mwene. Ye Katonda oyo nantameggwa, ye Katonda oyo liiso ddene, ye Katonda oyo omulokozi waffe, ye mulwanyi w'entalo, ajjawo ensozi n'ajjawo ebiwonvu. Ye Katonda gwe tukkiririzaamu nti yalina amaanyi era asobola. Era bannange abooluganda, nze siina kubuusabuusa nti Katonda gwe tukkirizaamu olwaleero ajja kutaasa eggwanga Uganda, tubeere eggwanga erina emirembe nga tituli bumu ffenna. Mukama yeebazibwe. Mbadde mbagamba era kantirimu kibagambe nti eggwanga Uganda litumala, ggwanga ddene litumala. Ffenna tujjaamu, oba oli wa ggwanga ki, ffenna tujjaamu. Mukama yeebazibwe. N'abatali bannayuganda bajjaamu, tubeere n'emirembe, ensi ekulakulane. Mukama yeebazibwe. Zabbuli 86 awo weesimbye amakanda. Era nze ndowooza nti Mukama Katonda ono gwe tukkiririzaamu ajja kufuula ebyo bya Sitaani byayagala okukola ebibi bifuuka ate nga birungi. Era Zabbuli ne tuwa ekifaananyi ekirala ekiriŋŋanga omuyaga ogukunta ku nnyanja. Omuyaga guno nga gukunta nga gukuba amazzi ne gukola ebintu bingi ne byonoona, naye ng'ate waliwo lino eryato erimu ddyo liri ku mazzi
liriyo naye ng'ate lyo terina ennyonyi zirone n'akatono. Lwaki? Kuba Mukama Katonda waffe yamanyi okukwata emiyaga n'agiremesa ekyo ekibi kyagala okukola. Katonda waffe mulungi, akyalina amaanyi ag'enkalidde. Nayise amasomo gaffe oba ennyingo zetugenda okuyiga mu Luzungu naziyise SPA. Mujja kusonyiwako ekisinga wakivundula mu Luganda, naye nga kirina ennyukuta eya sa, ennyukuta eya pa, ennyukuta eya I n'ennyukuta eya rwa. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ng'ensonga esooka tugamba nti Mukama Katonda waffe yalina enteekateeka ey'obwakatonda ate yenkomeredde. Abantu baba n'enteekateeka zaabwe mu mawanga, oba ng'ekkanisa, oba ng'amaka, oba ng'ekitundu. Naye Katonda mwene gwe tukkiririzaamu yalina enteekateeka ey'enkomeredde era esembayo. Abantu bangi bateesa ebintu bingi, ebimu bibeera bibi, ebimu bibeera birungi. Naye mu byonna byonna ebyo Katonda gwe twakkiririzaamu yekka yalina amaanyi okugaana oba okukkiriza enteekateeka ezo. Ng'eggwanga Uganda gye tugenda okulonda, manye nti Katonda waffe lwe lwazi ke twesigamyeko, era ye Mukama mwe muli essuubi lyaffe. Zabbuli egambye mu nnyiriro lwasoose 46 nti Katonda kye kiddukiro kyaffe era ge maanyi gaffe, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Mukama yeebazibwe. Mukama ali naffe mu kaseera kano akakajigijigi, era Katonda gwe tukkiririzaamu yalina enteekateeka ekomeredde eri eggwanga lyaffe Uganda wamu n'ekkanisa yaffe. Twagala guno omwaka okuba nti ekkanisa yaffe egaziwa era nga tukula. Tuteesetese ebintu bingi, tukoze kalenda yaffe y'omwaka gwonna omulamba. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate wadde nga tugikoze kalenda eyo, obwesige bwaffe tebuli mu magezi gaffe, naye buli mu Katonda mwene ono gwe twogeddeko. Katonda ono ekiddukiro kyaffe era ye ge maanyi gaffe. Bayibuli era emuyise omubeezi atabulawo. Mukama yeebazibwe. Tuli awo ng'eggwanga era we tulinga n'ekkanisa. Katonda gwe twakkiririzaamu kyekiddukiro kyaffe. Mukama bannange atuyambe tudde eri Katonda, kubanga awatali Katonda tuyinza kubeerawo, naye awali Katonda tubeerera. Era Mukama ekisa kye kijja tumala, era ekisa kino ekya Mukama kijja tuwa obuwanguzi. Mu Yeremiya 29 tumanyi bulungi 11 nti Mukama alina enteekateeka ki ennungi eri ki obulamu bwaffe. Mukama ffe yeebazibwe. N'ebiseera eby'omu maaso, oba oli musomi, oba oli mukozi, oba oli musumba, oba oli kikyonna, Mukama alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwo. Era kamba kakase ne kino nga bwe twasomye mu Lubereberye 5:20 nti kyonna omulabe ky'amadde ateesese kye ekibi kyonna guno omwaka, twala Mukama akifuule ekintu ekirungi ekiraweesa Mukama ekitiibwa. Ensonga ey'okubiri gye nayise ya pa nti ekkanisa ya bunnabbi. Kakati ensi nga Uganda yeetaaga ekkanisa ey'amaanyi etambule mu maanyi ag'obunnabbi, amaanyi ag'okusaba, amaanyi ag'okwegayirira, amaanyi ag'okwenenya ebibi, amaanyi ag'okusaba Katonda. Tubagambye nti eno wiiki tutandika ennaku 7 okusabira eggwanga lyaffe Uganda. Jjukira nti ekkanisa gwe nange gwe ekkanisa, gamba nze ekkanisa, ddamu nate nze ekkanisa. Kakati Mukama gwe gwe yeesize, kubanga Mukama tajja kuwuliriza ababbi bali eyo bakkondo abayiwa omusaayi, tajja kubawuliriza. Ajja kuwuliriza ani? Omutuukirivu atya Katonda. Era tuba tusaba olwali tugambe Mukama tuyambe tukume obutuukirivu. Lwaki? Obutuukirivu bwe butusobozesa okuba tusobola okusaba ng'ekkanisa, Mukama n'akola ki? N'awulira. Bwe tuli mutukuvu, Mukama tawulira ssaala zo. Naye tukkirize Katonda guno omwaka otambulye mu butuukirivu. Era Yesu ekigamba nti kakati ffe tuyimirire ku lw'eggwanga. Abalala bagenda mu byawongo, babagambye abamu kwakulembeze bagenda mu masabo, bagenda kuwayo ssaddaaka za mbuzi na mbuzi za bitanga. Ffe tugenda wa Katonda mwene, bwe tumukoowola Katonda waffe awulira, agamba nti amiina. Era alina amaanyi
ekkanisa yaffe nga GFM n'ekkanisa twali yawamu ya Uganda twagala tuyimirire mafuta ag'obunnabbi, tuyimirire ku lw'eggwanga Uganda, tuyimirire ku lw'abantu baffe, tuyimirire ku lw'emyaka gyaffe twami 40. Tugamba nti nno guno omwaka ennaku z'omwezi 26 jja kubeera emyaka 40. Kasukira nga Mukama waffe Museveni afuuka omukulembeze emyaka meka? 4. Kati Katonda mu nkola ze emyaka 40 akyusa abakulembeze. Ge mazima. Twalabye ensi ya Iran eri obujagalalo. Omukulembeze Khomeini abadde mu bukulembeze ye asusizaamuko myaka 15. Myaka 5. But yes. Asukulumyemu. N'emyaka ogituuka wanaawo. Oggulu lyetooloola obukulembeze butyo. Era kati simanyi bali anaakeesa bamamabadde bubi baidde obujagala obungi nga butakeesa olwaleero bani musimu kujja kutimbagano kwebiri. Mukama yeebazibwe. Mujjukira guno omwaka oguwedde omusajja wa Syria taata we yafuka emyaka gyali 30 n'omusomo. Mutabani we ono Asadi ye n'afuga 20. Nini naye okumaliriza mpyo yuza emyaka meka? 10. Mukama wajibwa nintusa Mukama atuyambe nti Mukama omanyi Uganda tufuna mukisa kufuna bukulembeze obukyuka mu mirembe. Mukama yeebazibwe. Mukama atukolere okutuula esala tusaba oli kubeerawo omusaayi. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama atugambye bino byonna bannange bisobokera ddala bulungi nnyo. Ekyokusatu, twagala okukula ng'ekkanisa. Kuba tulina obuvunaanyizibwa ng'ekkanisa okuyimirizawo eggwanga. Ekkanisa erina okubeera nga y'amaanyi. Ekkanisa erina okubeera nga erinamu obwesimbu. Tulabye bannange ekkanisa ya Uganda nga tuwabye tunoonya mmere. Abakulembeze babbi si b'amazima. Abakulembeze bali mu bintu ebitabakwata nako. Ekkanisa ewabye. Naye kati Mukama atugamba twetereze ng'ekkanisa. Mu kwetereza okwo n'eggwanga litereera. Ebiseera ebisinga obungi amawanga gabonaabona kubanga ekkanisa terina weena kubeera. Kati gwe nange ng'eyakkiriza Kristo ng'omulokozi wo kigwanidde okubeera nga weetereeza eri obulamu bwo. Obeere ekitangaala, obeere omunnyo, obeere ekyokulabirako, obeere omusajja oba omukazi omwegayirizi Mukama gwe yeesiga. Obeere ekyo Mukama kyayagala obeere. Kati mu ekyo otuukirize obuvunaanyizibwa obw'ekkanisa okuba nti ffe kitangaala, ffe ekirabibwako. Era bw'obabuuza tukoze tutya baddukira eri kkanisa. Ennaku tulaba abantu bangi mu makanisa ate baddukira wabakulembeze babawe ku mmotoka babawe ku mmere. So kirina okubeera mu Bayibuli yonna bakabaka bonna baddukiranga eri bannabbi. Si bannabbi kuddukira eri bakabaka. Mukama azzeewo ekitiibwa ky'ekkanisa ekyo. Tubagamba nti omusajja mulokole buli omu akuwuliriza. Si kugamba bugambi oli mulokole, oli mulokole nange kale ndi mulokole. Bakulaba munsi tozitowa towera oli awo otonaganaga. Mukama bannange atuyambe. Ekkanisa ya Kristo eddemu amaanyi, eddemu obutuukirivu, tuddemu obwesimbu, tubeere b'amazima, tubeere abakozi n'emirimu gye tukola, tubeere abantu ababeerawo ng'ekikulabirako, tubeere akabonero akalaga abalabe ab'okulaga. Mukama ffe yeebazibwe. Oba oli mwana wa ssomero, oba oli mukozi, oba oli mukyala mufumbo, oba musajja mufumbo, obeere ekyokulabirako. Mukama atugamba ekkanisa eyongere mu maaso n'okugenda okuba nti ekkanisa ekula okudda ku ddaala eriddako. N'ekisembayo okununula obwesimbu, okununula obwesigwa. Tubeere abeesigwa, tubeere abeesimbu, tubeere abeesigika, tubeere abantu Mukama bagamba nti no mutabani wange Jimmy wuuyo gy'ali, oba Emmanuel wuuyo gy'ali, muwala wange gundi wuuno gy'ali. Tubeere abantu abeesigika oba abalina obwesimbu mu bulamu bwaffe. Bayibuli egambye nnyolwe 10 nti
agambye nti musiriikirire mutegeere nga nze Katonda naagulumizibwanga mu mawanga. Kati ffe bwe tuba nga tuli bakkiriza balungi ne tusiriikirira ne tutegeera Katonda, olwo Mukama ajja gulumizibwa, kubanga gwe ng'omukkiriza otya Katonda ate ne Mukama mulindirira. Kati mu kulindirira Mukama mwe muli okusaba, mwe muli okusiiba, mwe muli okutambula mu butuukirivu, mwe muli okubeera ab'amazima, mwe muli okubeera abeesimbu. Mwe kulindirira Mukama. Mukama bannange atuyambe ng'ekkanisa tuddemu nate tuyimuke tuga Mukama okutta Uganda obujja, naye n'ekkanisa erina okuzibwa obujja. Tugogole tulongose kafunkuna yenna oyo, twenaazeeko ebitali bitukuvu, tugolole amakazi gabeere nga tegali mu nfunyiro, tubeere abantu abasaanidde nga tulina ekitiibwa eky'obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Nga bw'oyimuka okwogera ng'omulokole bakuwuliriza, kuba ozitowa olimu ensa, balaba amazima. Mukama bannange atuyambe tunyweze ekyo Mukama kyatuwadde, ekirabo eky'obulokozi, ekirabo ekitya Katonda, era ekirabo ekyo ekimugulumiza n'okumwagala n'okumusuuta. Mukama atukoola mu nnaku zino ezisembayo ez'oluvannyuma tubeere ekkanisa lyagala okukozesa. Ng'ekkanisa GFM twagala tubeere ekitangaala mu Kkomamboga muno, nga twakaayakana, nga tulina obujulizi eri abo abatulaba. Tulina okubuulira enjiri mu bigambo, naye enjiri esinga okuwulirwa ye y'ebikolwa. Obulamu bwo butambuza otya Oluganda. Ng'ekkanisa GFM ku kyalo kuno kikyo batwogerako. Abantu ababuuza ngo basanze mu kkubo, yofaayo eri mulirwanaawo. Abantu bayinza okujulira bagamba nti omusajja ono mazima ddala ye mulokole, oba omukazi ono mazima ddala mukazi ono mulokole. Mukama bannange atuyambe mu GFM mu kkanisa muno tubeere nti tuli kkanisa erina obujulizi nga tulina amazima, ng'ekitangaala kiri mu ffe, nga abatulaba ne watu mugambe njala okubuulira njiri alokoke agamba naye mazima ddala njala kubeera nga musajja ono bw'ali. Mukama bannange atuyambe. Bw'ola baffe ne basalabi bafawale mu masomero ne mubeere ekitangaala gye mugenda mu masomero eyo, babalemu ekitangaala, mubeere bazito ng'erinnya bwe lyogerebwa oyo tumumanyi ayagala Mukama Yesu. Nga mmaliriza njagala kubodde bugenze Zabbuli 46 etuzzeemu amaanyi ng'eggwanga ng'ekkanisa, nti Katonda ono wa Isirayiri eyayamba abaana ba Isirayiri mu biseera byera mu budde bwe n'atabavaamu, naffe ng'eggwanga Mukama tajja tuvaamu mu kuno okulonda. N'emyaka gyaffe emeka giri mu maaso, myaka emeka gye twagambye? Myaka 4 gye twogereramu. Mukama yeebazibwe. Bisanya bimeka ebyo sibimanyi mubimbaliremu. Myaka 4 Mukama 8 ebisanya nga 8 ate n'ebisukkuluma ebyongeryo ddala eri. Mukama yeebazibwe. Uganda ebeere eggwanga ettuukirivu, tubeere n'emirembe, tubeere n'obumu, tubeere n'okwagalana. Era njala okusaba nnyabo ne ssebo abagenda okuba obululu tubeere n'emirembe, naye genda mu kusaba okungi nga bwe tusabye Mukama twagala mu Isaayi wadde mu ggwanga lyaffe Uganda twagala mirembe na bumu. Mukama yeebazibwe. N'obwenkanya Mukama yeebazibwe. Abawadderezetesa okukola byonna byonna ebibi Mukama abakwate, abanyiga ennyindo, abo abalina abagala okukwata mu nsaka Mukama abanyige ki? Wabeerewo ogamba nti no oyo awangudde awangulye mu mazima. Akole ki? N'oyo gwe bawangudde naye bamwangulire mu ki? Mu mazima. Eggwanga ly'okweyozayozaamu ne tubeere obumu, kubanga Uganda ffenna etumala. Mukama yeebazibwe. Nga bwe ŋŋambye Zabbuli 46 eno, Isirayiri akaseera ako ke yalimu kaali kazibu nnyo,
nga temanyi oba bunaaca oba bunaaziba. Naye Katonda ono owa Isirayiri n'abaviirayo, abalabe baabwe tebaabayinza. Naffe kye tusaba nti teri mulabe mu ggwanga Uganda ajja kuyinza, kuba Katonda ffe yatulwanirira. Obwesige bwaffe tebuli mu mawanga, mulimu Amerika oba ggwanga lino oba liri obwesige bwaffe buli mu Katonda. Ye Katonda alwana entalo. Kamalirize n'olunyiriro lw'ekkumi lwetwasomye nga mmaliriza. Bayibuli egambye olw'omwenda n'ekkumi, olunyiriro lw'omwenda, yakomya entalo mu nsi yonna, akutula emiteego gy'obusaale, effumu alimenyaamenya. Kati effumu n'obusaale byakulwanyisa. Kati tukirize Katonda nti buli kyakulwanyisa kyonna ekyategekebwa obaani oba mu ggwanga Uganda, Mukama akole ki? Amenyemenyemu. Nga Musima Yozefu bwe yasabye, era buli ntaana ebadde mbu yagala kuggulawo okuziikibwamu tugiggala. Tejja kubeera bafu. Tuggala buli ntaana yonna. Teri kuyiwa musaayi, kubanga Yesu, omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa gumala. Ogwa Yesu gumalira ddala bulungi nnyo. Tetwetaaga musaayi mulala gwonna. Mukama ffe yebazibwe. Njagala tumire ku magulu gaffe nga mmaliriza. Imulika ku magulu g'Oluganda obudde bwebwo. Njalo yimusa emikono gyo waggulu ogambe nti Mukama, Zabbuli eno 46 ebeere yaffe ng'eggwanga, ebeere yaffe ng'ekkanisa. Genda maaso koola Mukama Zabbuli eyo. Mukama tukoola Yesu Zabbuli eno 46. Zabbuli eno Mukama eneebeera yaffe ng'eggwanga. Mukama gwagambye omenyamenya amafumu n'amagaali ogakutula. Mukama kutula buli magaali gonna agagala okukola obuvuyo mu ggwanga. Kitta bantu tukigaana, kiwa musaayi tukigaana, embeera embi Mukama tuzigaana. Sitaani tajja kumalako, kubanga ffe tuli baana ba Katonda. Ate eggwanga lyaffe lirina omukisa okuva mu nsi ya Isirayiri. Mukama ribosarere barego. Mukama tukoola Yesu. Mukama tuteekateeka eggwanga lyaffe mu maaso go Yesu. Mukama tuwerabya Uganda. Tuyise mu bingi ayi Mukama, tuyinza kuddamu bye tuyiseemu nate. Mukama tuwe essuubi n'obuwanguzi obujja, wabeerewo essanyu n'okujaganya n'obumu ng'eggwanga. Kwa Uganda ffenna Mukama etumala bulungi buli kinoomu. Mukama n'abagwira ebamala, naffe Bannayuganda etumala. Buli ggwanga Mukama ffenna litumala. Mukama tukoola Yesu. Viirayo Mukama eggwanga lyaffe Uganda. Mukama n'ekkanisa yaffe ya GFM mututeeka mikono gyo. Tubeere nga tulina ensange ng'ekkanisa, nga tulina obuzito, nga tulina obutuukirivu, nga tulina okwagala Mukama, nga tujjudde amazima. Mukama tuyambe. Mukama nyweza ekkanisa ya GFM, nyweza n'ekkanisa okutwalira wamu mu ggwanga Uganda, kubanga ekkanisa beera nga nywevu n'eggwanga libeera nywevu. Era Mukama tulebe nti nno Uganda esagaasaganye nnyo, kubanga ekkanisa teriimu nsa. Ne Mukama tukola ku mulundi guno gwa Yesu mu myaka gina 40 egiddako. Yesu ekkanisa Mukama ginyweze, nyweze Mukama n'eggwanga. Lunyira Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tuyinza okutuula. Musumba weebale. Abooluganda Musumba atugambye akaluluko ka muwendo nnyo n'okusinga bw'osuubira. Tuleme kugenda kulonda lwakuba gundi aŋŋambye ŋŋenda kulonda gundi.
naye tuula ofumintirizeemu akalulu k'emyaka 5 tuleme kulowooza gundi kyakugambye naye tuula ofumintirize ku mulembe ku baana b'emyaka 5 so that akalulu kaffe tukawa ekitiibwa ate tuleme kalemera lwakuba tutya embooko oba ebigenda okwomu